Wano wendi nga hosti wamwe olunaku olwaleero wano went today in ku Electoral Commission tugenda kubeera nga ate buli mukiise agenda okubeera nga ate yesimbawo 2026 2025 tubanjulira abantu bamwe mugenda okubeera nga ate mulonda kulunda bannange saa buli muntu woba olonda londa nga otegedde omuntu gwogenda okutolonza busungu londa omuntu anaakola Shami Maja lyerinnya lyange era nze host wamwe owaleero tuli musabuka olunaku lubeera lwakuna essaawa zibeera 12 tubeera tutuse wano njagala bwenti okwebaza ku basponsa baffe batuteekamu omusimbi nga sinabeera ate kubanga mbayitira ababaka bammwe beekyaziza olunaku olwaleero tulina ababa Boss Beauty abasangibwawo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 bakola ku nsusu olususu lukutabuseeko olususu lwagaana okozeseza buli kimu olususu luganye beera nga okozesa ababa Boss Beauty ate gwe ali mu America Boston Massachusetts aba ali Rentals bakugamba nti beera nga ogendayo ofune emmotoka ennungi mw'onokyakalira mw'onoobeera nga weeyagala obulamu bwo bwonna n'akasente ko k'okoze obeere nga ate ofunayo emmotoka weeyagaliremu bapangisa emmotoka ezo baziyina eza luxury zonna z'oyagala Mimi's Glamour be bankolako era be banyambaza zino eno 3-piece ebeera bweti so bazina bali awo ku Saapolo ekisibo kinaatera osobola okubeera ng'olabika bulungi mu veils weebuli gwayagala okubeera ng'osuubula naawe wayagala kamukamu weebuli okuunya obulungi teeka ng'omukyala kati so obuwoowo weebuli bwonna bw'oyagala naye obulungi ddala obwo tetufeekinga tetwongeramu naye tuleeta akawo kasobola okubanga kabbeeyi mukko naye nga ke kawo k'oyina okubeera ng'ate weekuba obuwoowo bw'omu nnyumba weebuli so kosa n'okubeera ng'ate tulina ebintu byonna byesobola okukozesa mu wardrobe yo mu buliri mu bedroom yo nebeera nga ewunya bulungi ne mu bathrooms so Manda Express Cargo ate ye ali Taki akugamba nti atika ebintu okubijja Taki labikuleeta wano ku butaka JJ Sounds naye nakugamba nti sound wali omulungi yatuuse n'amataala kosa ne screens ennungi kitegeera oli ku Sabuka era Sabuka ono tumukola ne bannange okuli Sematimba okuli Sane naye olwaliro tebaliiwo olwaleero nina abagenyi abali special mu studio wano wetutudde zino studio zaffe mu studio wano wetutudde nina abagenyi abali special olunaku olwaleero bammemba ba paalamenti tugenda kuba tubabuuza ku bintu ebyenjawulo biki bagenda buli omu wajja agenda okubeera nga akiikirira constituency ye era abantu abasuubiza bakolera biki era biki byayagala abantu babeere nga bamwesiga nabyo era bw'anatuuka mu paalamenti agenda kukyusa atya paalamenti yaffe so omubaka asooka njagala mwanirize abeere nga ate ajja okubeera nga neegattako mu studio wano bw'atyo bw'alabise omubaka asookedde ddala ya n'abawubirako tusanyusa okulaba omubaka nange okusanga maama speaker oli otya ntyo bali batya bwe batyo nga kitalo ejani kyambaka munnammwe ale nayingidde toyogera bya kisiru naawe oyagala nkombe bweru lwaki onkubagiza nga sinayingira abali ababaka ababaddeko beba firiddwa nengera kitalo wengenda okudda dotodo amanya honorable the elected one Kamoja South IGP Inspector General dina go amanyago Sanegage Lubaga constituency South North na eri wali muganda wange Lubega Obedi Konjeno mu North okay so katwaniriza mbako omulala ate tuberenga tutandika baso yebibuzo manifesto manifesto egenda kujanga nombako omulala atuuse owema tugga ombaka owokubiri katumwanirize alabikeko eri abatuuze constituency honorable ogenda kukolera abantu honorable figiye kutuusa 2026 n'okuyitawo n'okuyitawo kwegamba kye bagamba nti nja kuyitawo oli etawo honorable ndi luno
tusanze okulabako mu studio zaffe wano Executive Media. Nange ndi musanyufu okutuulawo. Twesunze okubeera ng'ate Webale nnyo. mujja kukolagana mu Parliament. Januari yatuyisemu akabentu kimanyi MP. Bwe mubanga muteesa mukwatagane ebigendererwa byammwe biyitemu. Amannya n'eddoboozi Honorable Ibrahim Sematimba. Ogenda Kagatto. ogenda kikirya abantu bawa Honorable. Nansana municipality. Bro, wangambe matugga. Nange ndi mu Nansana municipality. Kale. Era ndi mwetegefu nnyo. Nsaasidde abaddeyo. Nti sijja mulabi nja mukubya kaga. So bwetyo bwe tuli mu Parliament yaffe ya 2026 wendi wano Mama Anita Amongo mbatuddemu. Nkusuubira mu birungi byereere. Kasana mwe munaabanga mubadde ekitiibwa kyange. Olinga Katikkiro. Ndamula ya Parliament gwajeera. Ate tusuubira nti ojja gita kati. Ayani sinape tuwagira Naye gwe. Amongo kizibu nnyo. Kati ekyo kankikugambe tojja kutadda muleeyi. Ati sibonagira tunajiko kati. Tunagikuweeka ku mugongo ng'omwana. Oba fulumo ndi bagamba ate okyalina ddamula. Naalongo owulidde? Mpulidde. Naalongo owulidde? Mpulidde. Ondabiranga ddala Naalongo. Abalongo bagamba batyo. Balungi. Saalongo. Naalongo ali atya? Mulungi. Range Rover ye. Nungi. Bwetulaga Parliament. Ebibuuzo bibanga bitono. Mwera kati akola ekyokukola mukimanyi buli omu kuba munne ekitiibwa nole bagendako Kazito. Naalongo tukwagala buli byokola. Nje ngenda dempulira abadongwa bwate nze kale sirina kyenalina banjogerako ki eyo birungi byereere ate abantu bali baga bakwagala banjogerako ki eyo nawulirako abaga neeyerusa niwe yerusa nideka naawe Kyabalemesana kigambo. bwe mutuusa wano mulabye eki nakyo naye gwe wagendako mu bana waliwo bantu bempulira eno ku Pioneer Mall bana bababos bebankolako kyova olita nakyo bebakolako naye emmotoka ya Saalongo nagigula alikaye yagimpeereza oyo abadde emmotoka ebika ebirungi ali Massachusetts bagamba wanjogerako nga bwe nabba amabaati maama sikando wagira era mpozi eyakwogerako yeyabba amabaati tolimu yadde omukono omwo engalo empanvu ebyo saga wagirimu wabiwulira nabo baleme kwogera byanjwanjwa abantu banjogeddeko eyati okwogerwako yafa muto munange Naalongo naweereza amabugo ne baŋŋaane mugagoba agalwa aga omubaka gatuuse temukimanyi Seggenya abadde mukwano gwange ng'oggyeko bino ebya naye yennyini yabadde akyogera nti era gwomuwanesereza amutwala mu ddwaliro yakyogedde naye munnaye wabale kubana mutima mulungi naye abantu tebasiima munanga abantu tebasiima bannwanisizza nnyo okulaba ng'ekifo kino nkivamu naye nze kino naye ng'olagawa nze ndi mukyala musabi ndowooza mba munda be wa paapa abaana bakulikeyo nabatwala munnange bafuna omukisa okuvakimanyi nti nno gwe bagamba nti gwava ku ngozi kati munnange nze gwolaba kachansi munnaye noddayo netutuka butuuse ku paapa bwetu nga nne bwe tufa so Honorable Sane manifesto yo eri etya omwaka guno nga oyingira Parliament ero andibadde kituufu ne tulaba oba onookolera abantu oba nedda guno omwaka gwa kukolera abantu sigenda kuganya mwemba Parliament ena kuyingira Parliament ntuule ndabe ng'omuntu tofukolera abantu guno omwaka njagala bamemba Parliament buli omwakolera omuntu so Honorable Sane abantu ogenda kubakolera ki manifesto ye eyimiridde ku ki ekisookera ddala ngenda kukuba embwa z'erubaga emiggo do to do tukoya akamanyiro do to do muggo kituufu abantu basoose otumanyira do to do nkeera n'abakubi bange ab'enkizo nengamba tuyingireyo nnyumba akina taata maama mwana kibooko nze omwaka nze ndi mukambwe nnyo tukoya abantu okutwogerako ebintu ebyekisiru olwo binga bagambe nti maama wabba amabaati nekikunyiiza okyadde ku nze naye nga kyogera werubaga ngenda kukuba mu kibooko ekyo ekisooka ekyokubiri ngenda kuleetingawo ebintu ebireetera abantu berubaga okuba nga bafuna emirimu ngenda kukwasaganya nnyo ensonga za zino sako bantu balina otandika osavinga kasente omwaka gugweko ng'omuntu afuna kasente ate ne Parliament ngenda gisaba tutandika okuteeka mu tertiary institutes eziyigiriza abantu skills omuntu abeerewo nga at least alina mu kintu ky'omu mutwe tukoye abavubuka okubanga ekintu kye balina eky'omu mutwe matatu na ludo eyo si skill omuntu alina okubeerawo ng'amanyi nti bwe mbajja akatebe kano kabatambula katya bwe nkakyusa bwe nti omuntu anaakaagala so
ngenda kugenda parliament njiwe mpapula zange nakatuuka yo kubanze kyemmanyi nayise udda unopposed abantu bagenda kumpa akalulu envidio jazisala kona bwe ntyo nono yange atazirina yange nakola kizimeza nono yange bwe ngenda okujja so abantu betu baga saluni zo nyizo ziwera ezisala bayino fana n'omubaka ababaka nga baseka abaka bafu kufaako bufi oshi we nakawa yo mchala we nakawa mbaka we nakawa inze chati chezo anti kati twasazeewo buli agenda okwesimba tusoke tumuyiseeko wano asooka alabe parliament wegenda okufaanana tata yiseeko anagenda wangula wa nawe ayisewo so obutawangula kizibu mami nyanyiriza gyotwaliriza mama speaker ndi wakisaba abantu be banjogerako ebigambo abantu tebamanyi bumanya naye ndowooza bontuukirira olaba ekituufu kati ate obanze ngenda kuddayo ngamba abeeka nti mugule engoye ze mwe naalayirira Honorable Sebatimba manifesto yayimiridde eti manifesto yange nnungi nnyo nze okusookera ddala omanyi nze nzingiramu wakiso bwenti obwennanyini bw'ettaka ngenda bujjawo kuba emivuyo gyonna givuddemu kubeera nti kuliko bannanyini ttaka wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. tekalibirira gavumenti nga control yali eva gy'oli nalongona ekyokubiri kati bwe tunaaba naliyo omuntu yenna agezaako okugamba nti agenze mbwe amaamira olutobazi bano bankina lubigi baani temangalo bwayise kawempe kali bino byowooza mbu ojja n'okuwona ennyumba totawaana gwe bali ate temuli kizikoonya misana baleke nga beebase leeta tulakita basendenga nabo bali muli tulaba ate banagenda okusenga mu ndala entobazi endala bwe basoboka abantu bwe basaana era kyovola batya nnyo ababbi b'ekiro kubanga baba beebase kati oleeta bibwetiye ne tulakita negunduuza nga beebase oyoola buyozi oti ng'omansira eri ebikolwa bingi ebibeerawo ekiro sinakindi baba tebebasa abasinga abo bagenda okudda nga tebamanyi we baabadde sina bakudda babeeramu nga just waliwo ebikolwa ebigenda mu maaso ababeera bakyali ku sekkesa kimanyi abakola hampusi abo hampu agikola ali muwala gumutwala agenda okulaba ng'ayingira mayanja abantu kyetaaga tuleme kufuna bano bawooza nti amazzi gatuzinze gavumenti etuyambe abo tuba tubawonye ate na bino byonna bakayanira ttaka ate bayite ate afaane nakalema ate aniyingira mu nsonga zino wakiri ngenze ku parliament abo bajja okwekalakaza mu batubaka ettaka bajja kuggwawo kuba wajja kuba tewali alibbanga lya gavumenti wali osanzeeko agamba nti banzibyeko oluguudo ate wali n'olwekyo tukole buli kintu ekisoboka nga byonna kontula eri wano era ffe bwe tumala okuyingira parliament bwe tuti nga bwetukakasizza tetulaba nsonga lwaki abantu baddamu okwerondera pulezidenti va bamulonda ffe kati gwotugamba bugambi nti oyagala kino nze wendi nange wendi ate ne ku kisaakyo maama tujjawo bio elections nezino ziwundi tugambe bugambi nti kyoyagala tuli mabegawo ebyange tebiri mu kwefuula ani yefudde kuguno omukono gwo guno nze nalabye muntu aweweera ngalo akomba ku lugalo maama okomba ku lugalo bakuzaala nakyo
kuva dandi wachisa. Kulabira ku gundi yebukedde yeno wazi eyo institute gye kwenda kulabira sente yo yebukedde yambagala nnyo jenva. Na yetu abantu kati nange byenjagala nkolera aba municipality n'ekyo kisawo kye wazimba Bukedde yenna erubaga kijyawo. Nina n'amasomero mangi Bukedde. Mama okoledde abe Bukedde. Abo te batoma. That's why I was so surprised when I saw people saying to America entadde evombe. Ningamba, look at these stupid idiots. Who said so as very stupid? I also stamp in it. I put a stamp. They are very stupid. Whoever said so. Nansana municipality erimu ababbi bangi. Erimu abavaamu simanya gaali simanya ogenda bikolera ki? Anti olusenda ne babanga ettaka tuyina tuzizza government kati ate omubbi abeerawo ayinza okugenda n'asenga mu barakisi. Omubbi asenga mu kooti kubaza government. Omubbi ayinza okusenga ku parliament. Tasobola. Ettaka kuba liba lyaffe. Ate nga tusenzeewo amayumba mwe babadde basinziira. Ne mwe babba ne mwe bava okujja okutwaliza awamu. Onofuga watali bantu. Wangi? Banaba babeera. Anti batulesa kimu. Sahara Desert terina mukulembeze. Naye mulimu abantu. Terina gwanga. Twagala okukasaba bakabooleta. Ate ye tuba tukima ababaka booleta tutegeera nnyo. Ababaka booli emabega. Bosindika. Tubala kiddako. Tenyala nkubulye mu myaka ebiri. Lubaga erimu abaana abayaye bangi abatakola. Abavubuka bali idle. Abavubuka abatawaanya abalala abakola. Ogenda bakolera. Mama ekyo wandikibuuzizza nze ekyo Lubaga. Ate gwe atakola Lubaga. Anti nze Wakisa municipality eriranye twawula tuti. Ne Lubaga luguudo lwegundi lwe lutwawula. Olaba ekyabadde Congo? Northern lwe Mama lutwawula. ngenda kumpa ku buyinza n'obuvunanyizibwa. Ngenda kukolako bwe ntyo. Nkwatayo okukomye. Bajja kulabira kwabo. At least bagende mu South. Lubaga South eno tebaliyo. Ate ekyabadde Congo nze tekyansanyudde. Bantu n'obakuba amasasi abantu be babadde basibamu emiguwa ne banyula bunyozi. Babadde bakwambika miguwa. Esasi oli alabanga bino ebya firimu. Naye muteekeko omuguwa gutuge kyuma kinyulu besi omutwe guveeko gugwe wano okibuduudu kigweri. Family egema nti balandi okunoonya ebibuduudu nga ne bw'osuula obukadde 3 oli ajja kunoonya ndi sente zo zigudde. Mugenda kukolera abantu onale. Abantu botabakolera bintu omanyi kankubuulire speaker. Ng'onaakola ekintu ekirungi kyonna. Olina okuteekawo embeera eteeka b'okikolera ku bunkenke. Bw'oba ogenda kuteeba ggoolo galula okugulu kipa omutiise okuba omupiira mu katimba. Bw'oba ogenda ng'oyagala kuwangula misinde oba bikonde bw'olwana ne mukube eŋŋombi olubaba lulabe nga lugirwe omukube eriiso liveemu ligwe wali bayimiriza omuzannyo. Sinakindi fesi ejooke eddeko wano. Kati bw'oba beerubaga ng'abo badde nze nkusaba kimu nga twegasse n'ono nga tuli emabega w'onyuma. Gundi constituencies just zaawula. Luguudo Northern Bypass yeewawula. Naye tusaba ffe tuzimbirewo amakomera aga. Okuva e Busega okutuuka e Bwayizi. Zimbawo amakomera aga. Enatete abayayi bano bankola eggaali nvuka tunezibwa awo ate bwe tumala obbateekamu nga tumaze obbasibiramu tubanona. Bagamba ni kakati mugenda ku interview yaki yakuzuula mubbi mutemu na gaali. Sinakindi interview oyagala kufootya. Oyagala kufootya kubako gye tuba tugenda ku muliro kuba tuli ku omuliro. Gwagweyingiza abantu bo babazo bayitamu babategedde. Abantu beetaaza ki manifesto n'eyeetedde gwe maama. Kati gwe toliiwo. Nze gwe ndowooza gwe muntu wali mu Uganda. Era gwasalawo nti gw'olidde nansana olidde. Sirabawo muntu mulala. Naye ate ekigambo ekyo kinene nnyo kikulu nnyo. Bwana kiraba ntoli. Naalongo gw'oyinza okugamba ono omusajja simanyi ono aliyo gundi n'agamba nakolagana naye n'agaana. Ye ate aba akyalina akalimu kuba naawe era mandate. Kati amaanyi gammwe ku ground gali gati. Mayitirivu nnyo. Oba olaba twagala tusendewo tuzimbawo amakomera 3. Tolabye abantu betuzze nabo. Betuzze nabo balabye. Abo. Ate bwetumamalirize era okulonda bwekuggwa ate nabo tubejjako. Bayizo tufuukira ekyambika. Kubanga bezze nabo. Oba tubeefuulidde. Ako si kuba kwefuula. Anti nabeera mu bubbo mulimu abagamba bawangula tajja fuga. Naalongo nina kyembuuza. Bw'omala okuzaala abalongo ekitanda kuwazaalira wagenda nakyo. Kati abantu abannonze bantu drive kulonda ate batwalawo. Ate nze mpisewo kye nali njagala kukola ki. Kuba oyagala ogamba bw'oba ogenda kati bulijjo bw'oba badde ogenda ebweru. Oli ogenda ewa paapa. Olwagira ennyonyi wagipaakinga Bukedde. Tekyaliyo tekola. Ennyonyi yakutuusa butuusa. Bano abantu batutuusa butuusa we twagala.
abantu batuusa balinga nnyonyi. That's why I love you. Yeah, era and we shall You're hypocrites. Yes. We are very good hypocrites. And if, by the way, we are the true definition of hypocritism. If hypocrite was people, we are the one. Nkugamba bwe nti Nalongo kino kitegeero lwali bw'oba oyagala okuba nti ebintu tebibbibwa ababbi bennyini b'obiteresa kakati ba hypocrites b'otadde wano mikwano gy'ate banaakulyamba balina wano buli lwogira bw'oti buli lwonkutunulako ninga Nalongo wange ababaka babeera wano munnange ne banjogerako oluyimuka nti ne bange oluddeyo kati mubusobano nga mba secondies ne muyingira parliament ne mutandika okugenda ku ma TV mutuula muli mu kabampaane munvuma nze ate kabampaane tebamukolera ku kintu ng'ekyo nze Nalongo nabadde n'ekirowoozo feke tuzze abo bagobe abakuvuma bagobe bonna obamanyi kakati gwe lowoozamu oli otya ebyennyanja ate n'ogamba nti biwunya. No, Mpuga is my friend. Ojja mutegeera nti mufulendi wo bazaabikola bonna tebabadde bafulendi be muzibu nnyo oyo amumanyi nze bade sinamutegeera nze ate mumanyi nnyo kakati nyalumbuulire waawa we Masaka gwe baziise waawa Masaka constituency mwe baziise yaawani ya Mpuga yaziise yabadde ku kisaawe yaziise yagenze. I even called them. You called them but they are just in their masape moving around. The body was in a different place. 1 million renda 900 million abantu tebaalidde they had to. Babadde balina okulya. Mami abantu tebaalidde. Supposed to eat. Million rwenda, that means buli muntu yabadde wali babadde balina mu transport. Kakati mama abantu babadde na batono. Nze ate nawulidde nti oyalese These guys bakoze akavuyo. yapangisiza ebimotoka bya poliisi. Ani? Nga buli mukungubaze olumala omuwa emitwalo ebiri waliwo yabadde atudde ate nga bamuteeka mu kimotoka ya poliisi mu kimukuume kimutwale gye kimutwala. That guy you gave 900 Messias. Okay, let him give you just one photograph for the whole ceremony. Nabirabye. We yategese wabaddewo ki? Wabaddewo tent. Wabadde supposed kubeerawo tent na mmere. Mama tewabadde. I gave you 900 million. Nedda tomubuuza nga tuli wano. Fetugamba kuba twabaddeyo. Bapangisizza esseffuliya. Let me call him. Nedda tewetawanya nababbi. Tewetawanya nababbi Nalo nga magezi g'okumala ababbi bajjeewo oteekebwa abantu abategeera. Kati oli mutereseyo biliyoni emu nange biliyoni. Kati nze bwe nkikwatamu ate kijja kuba kirala. Nze nkikuttemu. Ogambye twawula ku nga ukikwatamu wekka. Anti kati gamba bwe tukikwatamu. Ate ndima kuyingira. Leka nawe talikubeera musiru naawe mubaka naawe. Nze ne munange okummanyira nze nange Nalo. Abantu bamanyira abantu kati mugambeko tulina kubeera kati constituency muwoni nange bwe nabeera. Ogambye twawula kumwe tugamba tukwataganye. Ate twawule kuba kakati ate twagala wasubira. Festo nga tugamba ekintu kye twagala kye twagala eno. Nze ebyo byebintama nti nze Nalo kutebisaagala. Totokola bintu bya kisirusiru enkwe z'olina embya ezo. Nalongo nkubuulira. Wamma mama kiri bwe kiti. Olumbe abantu babi. Olumbe twandiruze. Tuluddemu. Lunkwase. Ate omufu. Tusobola omufuna. Ate omufu ali Kenya tujja gye wali. Bamunaza. Tubagamba nti bamunaza bamusalira. Ekyo mufubo kigaana. Ekyo mufubo kigaana. Andi kakati nze engeri gyendi wa ddiini eyo yennyini y'omufu. Nze bagamba nti bamusalira bubi. Bagenda okumusalira nga mu maaso ga jeneza waliyo abantu. Ekitakkirizibwa mateeka kikkirizibwa. Sina kindi bwe kiba kumusalira nga abantu bava kunywa mwingi. Baali bava kulya n'eno gundi ipusaamu.
ate masaka mpitirivu wali kwava Maria waawe na mwana wonna okuvene kabale bugonzi kati musobola okukiddamu nzikati sente bwe zibaawo tewali kirema budget eyinza kuba ya sente nga meka because I want people to eat. 1 billion Kirinya was my good friend yakala bamwesende ofe nnungi billion nga nnyo because nchai kampuga bamulemesa bulemesa billion nga nnyo tusobola okufuna 4 billion kijja kukola njikola kubanga family bwe tulemesa omufu at least fe tusobola okufuna y'omufu anti kamanyi maama bw'ozimba ennyumba ng'ogizimbisiza biliyoni emu ate ogimenya kiba kikwetagisa 3 kati miliyoni olwenda lwe mwawaddeyo ne tudemolishinga entaana y'omusiraamu gisimba kubanga osiyambadde manyi temuzimba anti ekyo kiba kive okugira entaana y'omusiraamu kubanga tebagizimba olina okuŋŋaanya abasiraamu abawera kati teyatandise dde okubeera ali affected naye anti kati kyetugezaako okukola tuŋŋaanya abasiraamu emitwalo ng'esatu bakibona lyetteeka omuntu gwe basimula nga bambadde bamuziise nga bamuziise mitwalo 4 gy'abasirikale oba gwe okisobola basobola gavumenti eyinza otuwa abasirikale emitwalo ng'ena tubambaza amakanzu kati tubambaza amakanzu ka family ate kijja natuyamba kati bonna I have the family the family of what Segirinyi then kakati tubuzaako kuba bali 24 tubuzaako emitwalo 3 mukenda mu bisatu no you said 40 bali 24 anti tubuzaako emitwalo 3 abantu mukenda kiki mama ate nalongosi ndowooza agamba nti sente abantu bali kwogera ki ekyo ngeri gye baziisemu omubaka bagamba nti naye bakunenya ate batya anti waziwadde omuntu mukyamu 900 million anti waziwadde mukyamu ne bwantadde biliyoni 4 nafuna tent abantu ne batya okujja omutebe wabulabyeko akatebe kukapangisa kameka ebya nusu mitano katebe ka mitwalo 2 nedda maama ate kagula 2 ate bakapangisa 25 kagula emitwalo 2 ate nga emitwalo 2 budget bagizindikide ku WhatsApp yes nga sente zeyo nga taddemu nezize ezani Ushegeza ke yategesaako yakozesa biliyoni mu kitundu yataddemu ezize as a friend he was also a friend tugamba kale ffe tujja kufuna obutebe bwa 5 ffe tufuna obutebe bwa 5 obutebe emitwalo 5 jesende meka kyoba otubalira ze miliyoni 5 kati ezo za butebe za butebe mama kyekyo 5 times emitwalo 5 ze miliyoni 5 kakati nze kuba emmere njagula ensawo z'omuceere buffet anti ojagula amatooke omuceere oli omusajja atufe tujja fumbo babaka temusobola kufumba ate tunafumba fumbi oli omusajja watunda engamiya akyaliyo bantu balina olya engamiya anti ente ennyama y'ente teyala yeveera kati engamiya twetaga engamiya nga 10 buli engamiya ya miliyoni 10 engamiya bagiseera mami naye engamiya ewoomye bannange bulumbe engamiya ewoomye engamiya ndalamu kati funeral service okuddamu okumugjayo onalina funeral service nina funeral service omanyi nali nvuga bafu baba navugira bafu maama wali tonnamumanya naalo naye nze wavugako ku bafu navuganga bafu naye gwe navuga eyasembayo yankaluubirira nali nva Gombe manyi nali nva Gombe kati egaali nga teriiko stadi kwe mbavugira kati ne muteekako ate banyini nga mutwala nakawuka manyiyo kati I know that place this ganja boy where he stays yes the stubborn boy that's stubborn boy kakati bwe nzija bwenti nenvuga akagaali mutaddeko ate banyini mufumba ngamba nti fe tugenze tusange yewo enakawuka kati ntuuka bangamba naye bikira abawa abeerukalu ntuuka erukalu ngenda okubika ate egaali terina sitandi nesigamye omufu ku muti ngenda okutuukawo nga bali mu nnimiro balima ne ngenda mu nnimiro ngenda okudda nga awo wakati wakyali muntu nti batusuulidde wano omufu nemala okubika awo nenvaawo nenzija ngenda okutuuka we bayita mu kiwanga ng'eggaali etabuse eri kuki sipiidi kwenjiddukira omufu naye mufu agamba nti onsunda nnyo nga tuvuga tewalina motoka nali mbavugira ku ggaali
Omufu yayogera. Mama soko linda. Nagamba kati egaali atezigira basente mmeka. Kati nakyusa. Anti ogambye yasembayo oli wa gaali. Anti nali wa gaali olwo nalina eggaali kati nkolera mu mmotoka. Idi alengo ogambye yasembayo oli wa gaali. Asi leero nga sinaba kuyingira bino bya bufuzi. Munnange nga ntuuka empigi. Enjala ennuma. Ngamba ndikamala okulya wano ku breakfast. Omulambo nguteeka. mwali mubavugira ku gaali bicycle akannyo nozigalimizako emiti ena n'omussaako nogira nomala n'omubawuli eri ku lubuto. Anti akirize. Anti motoka eri nyamaji. Kati bwe ntwala akagaali. Oluyaba musasira ngumi. Mantu man. Bato agulime. Ngamba ndibontawanya nja kusuula mu kkubo. Era agamba nti sijja kutawanya. Tugende. Wale ulideko mufunga ayogera. Omufu yogera. Akati nzijaawo. Bali batwalako omufu n'agaana nimbaga muleke man tumana agreement nisoka tuyimira nditufunya ebyo omufu bisesa. It is an interesting story. You're funny. You're funny. Yali bwe namukubala hiti bwenti omufu yali nagamba tugende nagamba nti ceasefire. Akati munnange nga nyingira katale kulyaki breakfast nga mwesigamya ku kifugi. Ngenda okumala okuva mu breakfast nga police balese police wali wasudde wano omulambo. Nange bwe najja nasikwata gaali yange nganjira nti nga nsalawo ku bikondo nga ndeega Kasani. Nakawuka baziika ki Mulambo ate ogambye waguleka na police. Nze eri nali nemyo okwogera ekop. Okay. Eco. Peacock. The Lane soldiers are in place. The Lane soldiers are in place. Teyali yomanya gakisoga. Kile cha ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iweko ba Ecop. Tiyali yoko maina gakisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye anti chemberere ngai twakola nija kwogera banko byo ngabo twakolanga mbuto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bongo bwage myanga bifu ayo ojabo bakutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banu anga sigala abakaira abeere zira tano anga sigala kilo ya sukali omutigo wa sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo wa sukali Edo komegereza ngo ize na sigala. Memboko Daniel. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Etuukawo nze ne bagamba wali wasudo mulambo nganze jinigo ne bagamba mulambo badaye kwa era ninaje ngutwala hada ye Katonda bwe yaleetera buzibu mba nyingire ekibira kyalinga obakitanga nansubuga enkuba netonye empitirivu ate nga kiriko mayiro 3 ningamba nti ekibira kino nyingire n'omulambo mu kibira kino kuno abasezi ba kuno bemmanyi nga mvuge nganzire mabega mayiro emu nga nkyama waka negame nasanga balya bwe bali balya bwe bati nga nesigama nga nyimirira ku kifugi banyimirira ku kifugi nga banengera mama sebo yingira nga nyingira kati tuba tutudde munda banyumya nga lera abasezi ba kuno kabatiguke olabe gulo babadde balya kiwanuka nga ate mulamu anti yeetamiza ngamba abasezi bagenda okubba omulambo gw'abandi nenfuluma nengenda bwe natuuke bweru nengusumulula ku ggaali nenguyingiza munda munju naye nagenda okumala ogusimba nga mu nju nsigaddemu bwomu nagwo lwaki bali bonna baduse bwe nagusumulula ne badduka naye ngenda okukola ensobi nagusimba bubi bwe nagusimba saamanya ludda luliko omutwe ate omutwe gwe nasimba wansi kati bali badduse nsigaddemu mu nju nagwo ngenda okuwulira ng'asinda omutwe ngenda okuwulira wansimbye bubi omutwe gwe watadde wansi nange nenjabulira enju nengamba sijja kubeera wano ngenda nekukuma ngenda okuwulira ekintu nga kigwa
gukyuka nga gwesimba ebigere kati abali bano abadduse bagenze ku kyalo bagamba nti omusezi atuleetedde omuki omufu kati bo balekaana omusezi tukuta omusezi olwo omusezi alemedde mu nju bo abantu b'okukyalo balowooza nti omusezi yazze bajja oli agenze wali ku katale ajjeeyo enkota ya ttooke ya musakala ujimanye enkota gino eminwe eminene the banana with the very long minwe you get me longo banana kale longo banana nga ekyovola banti nkulima bega nnyo nze nkooye ennaku n'ebigireeta munange bw'ojajja n'ettooke ng'omulala ajja n'eseffuliya y'obuugi ajja n'eseffuliya y'obuugi bwe bakwata omusezi nagenda okibala ng'atoola butoozi gwesirika alazo okubanga amongi mumanyi nagenda okukibulira bamulimbira kuziika ne bamulega tenti njereere ng'alinga ekivulu kya gundi bukyaji nedda ssebo munywezezza ono yabadde aŋŋamba nti nga twakwogerera tonnatuwaka kunywa ne mugamba nti ajja tuwa mugambye nti ajja tuwa ne sente ndezo bwe tunawo tuzaagala ajja zituwa munange nga bajja oli azze ne sefuliya y'obuugi kufumba bagamba ndi bakutta omusezi anti tomanya omusezi bwe bamukwata bamupakira ebino gy'amatooke emabega ne bamufukayo ne sefuliya y'obuugi ku musezi yenna bwe bakola baali bakutte banywezezza omufu yantaasa omufu yantaasa n'abagamba nti si mubbi oyo si musezi antwala waffe mufu yantaasa era abantu basinga obungi balowooza nti omufu tayogera mufu ayogera naye kibatta obutawulira bw'ayogera bwe babagamba nti gundi afudde mutema emiranga singa awo we mutemera emiranga ye waaba ebigambo byo bisembayo wabyogerera nolwekyo mugumiikirizanga bwe bagamba nti gundi afudde ne musooka muwuliriza kyayogera munnange nsibye mu bwavu wanje kakati munnange nga nakawuka kati ntuuka ennakawuka ntuukayo nno nalongo olina okulaba abalongo ate abalongo era be batuleetera ssente bw'oba n'abalongo tosobola kwavuwala nalo gwe tojja kwavuwala ojja kufa ng'oli mugagga muzibu emboozi kanjimaleyo munnange ntuuka ennakawuka bwe tugenda okutuuka ennakawuka omusajja gyampadde okuvuga omufu ng'ayagala okunsasula maze okumugjayo teyali wange nze twayogeddeko fino gye weetaaga kati lwakuba nagimodernaizinga kati akati tuukayo adde eri mugamba nti sente zange nga yeegira omunamu nali ngutaddewo ku mufaliso yingamba ki ekintawaanya nempi no nengubikula bulangiti gye baali bagubise nekasukiiri nengukwata nguzza ku ggaali nguvuga enguzzeeyo omunamu negugamba balindi bannange omusajja kitemumuwa sente ze okundeeta yakoze bubi era okuva olwo nagamba nti nvudde ku fino service y'eggaali kati nina Range Rover era kyova olaba nze ndi wa bbeeyi nnyo gundi zange emmotoka za fino zonna Range Rover bagiyita bati fino yange because tulina otekamu accountability yes netukola ki netuwandiika netumanya nti fino service tute sente bweziti ekitegedde buli kimu ne tuba nga tukiristinze kuba kati mugambye ab'emmere bagenda kuvaawa akagundi nakawuka mugaye tufuneyo abasamba meka abasamba 5 kolina bano guli ogumu we gujja okukola kumunaaza nga tumugyeyo anti kati emitwalo ena babeerewo guno omutwalo ogumu gwe kumunaaza fino bagiyita batya kagato fino service gundi kagato fino service eyeeyo upgrading kati tuli baali bagitanga kaaga kati eggwayo kagato kuba sirina mufugo nali nziise nga simugulira engatto mpya kati ojja tugulirayo peya z'engatto 3 omufu omwo ayambala peya 3 z'abasimi bagiza abasimi abatala bagisima abantu bameka emitwalo 2 entana tebagiti emitwalo 2 abantu mitwalo 2 entana emenya anti kati wali amayinja abafinire bagisime anti fino ye kagato anti fino ebe ino kubanga ebyo byonna yabibaze anti era budget yakuwa
million ngalu kati nasalako kuba abantu babadde baavu eno January atuyiseemu ate mujjukire kati nze I'll give you money kati lwenda mu abiri kana nja kumala okola ki yakekkereza okola ki kusima nina koma muntu nawe mupita musiru tewali muntu ayingira no parliament nga simanyi kyakola muziba naye mujja kumala muzisasula nalungu sikitegedde musaana obutayingira parliament ate bwomanga mutandikiddewo okunziba nga temunabana kuyinga gwe wakola fino service ayina mpita musiru njirina gomanya abafuwano benziise nze nkola accountability ey'abafuwano aba parliament mbadde nkugamba ekole eyo emmeka billion nga kusima busibi ntana billion oli mayinja ati mayinja waliwo baziika waliwo kwale baziika waliwo kwale gwala gundi excavator budget yonna eri mu sente mmeka billion 4 how did Mpuga manage 900 talina kye yakoze mwe musaba billion yakoze eki kati akala akukubira akuwa ekifaananyi ky'entaana bwaba kuba ku mukolo gututaako standby generator twetaaga jeneza 5 zaki samufati oyinza okumuteekamu eri neekutuka baka kati yayebya yayononese muba wakusitula eno olwokuba yayononese nnyo nemugikwata nemugenda okutuusa nga erimu teyononese. What we can do, you're going to get me those kids. I had that 30-20 the kid, the orphans. Now they are 20 so far. 24. But expecting more. Okay, the mom. The mom is there. Okay. Already, Mpuga has how many wives did he? A lot. Like he had 7 officials. Official. But more are coming. Does the religion allow that? It doesn't allow. That's why they say that somebody went astray. So how many wives does he have? She had 7 officially. He had officially 7. Honorable. Mama, so now you're going to get me that. Mama, tuweziriwo. Bawezikola kintu kati banakuweziriwo. No, kakati buga kunfunira abaana bonna. Abo abamunze mbalina. Nabo Oluganda. Ninako nange ndi yanzaala nno. So now like yanzaala nno. Lero lwakumeka. Lero lwakuna mama. Oh, now on Saturday I have they will have to come at my place. Yes. I have to meet the mother. She has been a good mother to my friend. Mbawe sente. No, what chamber Friday Juma. Mfuku mono nilakeza sente we can even give them to the kids because as of now they have already called me to be etaga sente. Family yakajua bilioni nye. I'm going to take the kids to my school. Okay. In Bukedea. Na banasali. Yes. Yeah. Naye ati mpoze waliwo omugwe tugenda okujjako waliwo omugwe baleese wa myezi 8. Ate ng'emyezi omwaka agumaze ku 5. Kati ate omwana abe kubeera emyezi 8. Yeah, we are going to also look into that. Yamufuna so you're going to help me see how much we can give them. Naye ekyo twanikimaliddewa. Musoke mbane mbalabeko. Kubanga nange bagamba bambulye ne bebaagala okukola. Ono ye mukulu waabwe. Oye mukulu waabwe. Awali tata wange. Naye Segwinya naye yantaba n'alema n'akudako omwana n'azingera bibiri n'akola ki? Ofaanana omugenzi. Toyogera nnyo no. Sorry. Yegwe Nagirinya. Ono ye bamwita ono ye Mwanje. Mwanje. Mwanje ebintu ebimu bireke. Abadde alina omwana omukulu waati. Please, tuli maaso ga mukulu. Mwanje nedda. Nange nina ennaku yange sikirinya abadde mukwano. Ate naawe ajja kunakuwaza bw'anaakaaba. Mwanje sirika. Mwanje tukimanyi taata yavudde. Sorry. Kale manti. Mwanje nedda. Mwanje manti.
bagenda kufunira kwa sente. Muri bameka. Mwanje, how many are you? Mwanje, wama bali 27. Mwanje. Ate nga yagamba 5. 5. Tagamba 5 mama, agamba 5. Ani nze tubanje. Atogambye. Ani nze bali bemanyiko. Abaana bachaje, that's why I said that. Yagamba abaana bameka. Mwanje. Agambye amanya 5. Mwanje. Watu tugenda tulababagezi. Mwanje. Abaana ndoza abamu bali waliwo be baŋŋambye ugenda obanoonyeko toleka musaayi gwammwe kubeera wa oluluma bakuŋŋaanye gwe mukulu Mwanje kati boyagala ngoje politics onoomusobola bas naye toyitamu nkitegeera so kakati Mwanje ngenda kubawa ssente bimama mugenda funa family account sente bwezigenda bwezinagenda mugenda funa family account kubeere nga musobola okuba signatories nga 3 nina account nze tejja kukola neetaaga ya family eri joint custody joint account mama jajja wamma abeere nga so signing nina mulwadde lwadde mama jajja teyasoma then you need to go to the saloon mama tokugumingiza toyogera bya kisiru toyogera bya kisiru Uvumanaro umugagga babugiriza mubugirize so mufune joint account ngenda kubateerako $2 billion cash mubeere nga gwosobola mwenna nga munjaga aba signatories 4 omu 2 igwe 3 4 nagirinya muto yes jagala asayiningako jajja wammwe jajja wali wendi I don't know him jagala oli jajja mukyala jajja mukyala nze nasikira taata we no bali bayawukana jajja mukyala jajja mukyala kati olwo gwe tumanyi ffe now jajja mukyala abeereko igwe nagirinya katumutegeerere ne honorable Muhammad Nsereko to guide you. Atenga yeta. Those are for people. Nyabo ye yafudde. Gwogabirako sente oyo gweyagala sente. Honorable Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko. Oyo mutuufu nnyo. Bwabanga Nsereko Muhammad agenda kubeera mutuufu nnyo. You will bring him next time. Wanji. You come. Nalo ngatakati oyogera nga atayina magezi. Nalo siri wala ate. Tukugumidde oli mu bintu bya kisi. Ebintu oyogera nga atategeera. Wandi tugambye nti bintu bye tulimu bya kuzanya buzanya. Tukola otumalidde obudde oli mu bintu bya kisi. Otumalidde obudde otwagira. Yogeza kati account yaki. Nagirinya muto. Tukunyonyodde abanonye sente ate lwaki omala kwa account ate bali kwa simba kwa account kuliko kuzidwa ogera tulako kusirwalire muli namwe nawe bazikutera kwa account yo zino na alege bintu bya kisi baba soza kwa abantu bawe otwetoloza tukoze buli kimu nondukana okunyumya embozi je navugira mu emirambo byonna ng'ato siwalambo twetetegude tukunyonyode buli nako yaffe yonna kikyovako okutuwa sente kakati nalongo mbuli oba ogenda tuwa sente I'm going to leave these things to Honorable Muhammad Nsereko. Wano kati boyo gede ku Muhammad Nsereko awo yogede kati fe batwe transport kati batwe transport tugende nalongo tetwagala kulwana muntu atategeera otuwanye wanye mutuli babaka tetubalina ntambo batugulire emotoka 3. Do you think we just give out money just like is that just dishing out nyoko ne manewo bale tukoye mbodu yose linga loza tino zitonda kuzanyoko gwe tuwe sente tugende otukozeseza emirimu nawe sente siyo security twabakubye twabakubye twagenze okujjanga bonna tubakubye tokola bintu bya kisi obolowooza nti olina wakukuuma wano twabakubye edda bonna otwogeze ebyama alina amaanyi asale busazi wano alina amaanyi otwogeze ebyama atoba ne gwogamba okuwa sente bamuganya okulinnyayo yalinnyeyo era omuzire omu ye kampuuga ye yasobodde okuukayo naye abo Nsereko ye twamulemesezza we can put him Puga. Ate awo kati olinga atamuwadde. Ate katotuwadde buwi. Bwa Muhammad Nsereko. Okyako kolimira olwenda. Ate kati nze n'obusiru bwono bwantabula. Oyokola bintu ebitegerekeka to. Sinikira muli ebinnyo. Kutula lumu oba okutula kyokutula. Bannange.
Sade webegera batu sawa bamva pala nisigera kwa chikambo. Oli kwa executive media batabuka mwe batyo. Batabuka. Family no bwetyo bwebera. Kakati no Bapalapalanya. Kati nze ng'omugenza nzaala. Nyefese kulinga olubalaza. Kugambe nogeza ogamba bugambi nti parliament erina million lwenda za family. Ojja kulaba. Ojja okumanya ndino bulijjo Segirinya alina abaana abenkana Moses ayi. Ojja kwekanga nti Segirinya buli kyazaala maama we. Naye amanya go kyokola osirika busirisi. Nodda wali nosoma listi y'abaana ba Segirinya okusangamu amanya ga tatawe nga ate tatawe yafadda. Nga naye mwana wa Segirinya. Olamwa amanya ga maama we. Nga ate maama we muziro mulala nga Parliament bwe mwagala kukola kintu mukikole mu nkukutu temuwogera. So embeera bwetyo bweri olunaku olwaleero bannange abantu baali mu show ya Kathe. Kusaasira. Naye mu show ya Kathe waliyo abajja n'abajja aba. Basatu. Babiri. N'abakyala baho Honorable Kasolo. Gundi ono. Mukyala gundi. Yava ku miyembe. Mukyala Adija. Yadi? Aisha. Aisha Kasolo. Ne Princess Amira. Princess Amira muka Kasolo. Muka Kasolo. Okaya naji yeye mukazi we. Amira si muka Kasolo. Muka Kasolo. Oba muganzi we. Muka Kasolo. Nkugambye yali alwana. Wowe. Lwaki mungambe nze nga Amira manyi muntu mulala nnyo. Gomanya ali waffe tugamba muyimbi. Samira. Samira yayimba akayimba. Samira yagamba muno. Kagobako. Omezenze. Nekona nyena kagobako. Ate nze nawulidde gundi agamba birala. Amawulire agavaayo nti yesi mukazi we. Ate atagavaayo ate kali yagasaka gamba. Aliwa. Mukazi we waliyo kumbaga ngawo obanga bamuwo. Tubijase omukolo gwali gwa abantu babale. Naye nga bamuwowa. Omuntu omanyirwa ati omuntu bagamba ndi mukazi wa gundi amuwasiza mu bantu mu bava luyito olujjudde. Kati baba yamukweka bukwesi yali muganzi we. Oyo si mukazi we. Namuwe ennyumba emaya. Yamugobye mudda. Ekyo kati kijje kunze. Nze waffe Jandira. Wali Jandiro manyi? Chame kuberi tuke wali ejindi kukube ligende emaya. Ekube ligende ejindi. Ejandira. Manyi ejandira. Ekube eryo lyola bali wete eryo. Emotoka zo musenje zikwa. Tuyumba otulagirira olinga ayomba. Tunyonyole. Wate mwamanyira balagirira. Akuze atachayo. Kubanti temwamanyira kubabuulira ng'oli ali serious. Tetwagala ba serious balale basirias kugamba kino. Yomba buyombi. Kati nze siyomba. Nze nkukakasa. Jandira ate gye bajajezimba. Onabadde maya. Ate kuba maya obeera Jandira. Kati kyogamba ndi bwe mba mbeera bwayiise. Bw'aba abeera kawempe omuntu tayita bwayiise. Wamire bali bamu. Nkutwaleyo. Wali. Bamugobye bunju ne bamugamba n'abaana babatwala ku DNA. Obo wakiwakanire. Bw'oba owakananga tukubira bba. Akubuulira oba tebagenda bakubira. Oba kubira mujja we. Honorable badde oyisiwe mi. Oba tukubire mujja we. Oli bamugubye n'abaana nti sibabe. Bw'oba okiwakanira eyabadde muyita bba. Amawulire go gali loko. Amawulire go gali story. Ate bwe gatabeera loko muba temulina kye mulina. Gaba international gaba ga bulimba. Twagala abani. Twagala bane akaana kagenzi ne kayimba. Lulyo limba. Omundi yabadde ayimba ani? Mariam Ndagire. Ng'ayimba agamba. Sekoito mubigora omwana kunze kwafira. Tamufiira ko n'akamu. Nji nnyo sikunyoma naye ebigambo olina bingi. Ng'agamba ni? Ng'Amira yayimba. Amira asindikobaka. Ng'abusindikira ani? Singa nabadde Aisha. Nabadde nkalumba nenkakubirawo. Tutya. Nawe ndankani spare tire ng'ojovuma bantu ng'omanyira bantu. Ani spare tire? Unugundi. Oli Aisha gubamanyi ensigo emanyi. Tiwali spare tire yawo. Anti spare tire Aisha ensigo emanyi naye n'Amira bamuwowa. Nkugambye nti bamugobye. Sagala wamulabye interview gye yakoze. Yagambye yo omusajja bwe yali ajja ewaabwe okumuwowa. Yajja n'abantu abatonotono naye ebintu byabwe baali tebabyagala mu bantu. Olw'okubanga yali ani agabe ennamba tekyali official. Ate okuwowa kubeera official mu Busiraamu. Anti bw'ogamba mbu yajja n'abatonotono nga tayagala bantu bamanyi olwo tekiba official. Oli official kubagamba
gwe nonze mu bangi era mulaga mu lujjudde uyo yabeera kale kiri Aisha tebayanjula wabula yajja mu kukyala ne bawoowa yajja okulaba ku ssenga ekyo kisoboka basobola oli akusanga ne boba ogenze for short call nagamanize ngenda nokuwa kampito muwalimu nakuwoowerawo kasita mukkiriziganya yagenda waka kitwala nga kikulu yagenda waka ekikulu mu byonna abazadde okukwasa omuntu nti ono gwoba owoowa kyekisinga obukulu ati bera bamukwasa ne bamukwasa bamumukwasizaawa ewabwe waka ate waliyo nedda ono yaliyo togenda bintu bya kisiru nawe akunyonyola toli mu bya kisiru nawe saagala oyirane wamma kakati tubulire waliyo omukono gwali ono yaliyo ono yali senga w'ensonga aluwa ono omuvuma n'obuvumi onayinza okubasenga wamira omuyise musiru oli kuloyiki omuyise musiru okubasenga bamuwoowerawa nga bwe wali senga ewabwe waka ate senga gw'otamanya senga bapangisa mupangise nga ebintu byali bya kikopi bulala yamugobye nno oba yamuwoowa yamuwadde agenda mutalaka oyo kati ntegedde waago estate agent eyo diversion mwe bwe muti oli buli lwayogera ekituufu abeera state agent buli lwalemera nkubira Aisha oba nkubire Kasolo yennyini nego otulimalima nti buli muntu olina ennamba ebintu nedda ginoonya nze no Kasolo atugabira sente buligeze nankani z'okwekulaakulanya ali kuki omuyise munene nnyo okusinga benjogera nabo omuyise munene nnyo bakubuza tota maaso nkubire jeno Katumba wamala yino wano tolimba naawo palapala nyaki obukujukujju kati oli mufere okwata wange simu eri wano olaba siku yagitadde wano twale yasamidde nnyo nenjerabira kati mubonire twale eri amamu olaba ofiridde mu firimu yo mubonire kati olimba kakati kyoyagala okugamba onani asiriwala kakati lino linnya ki onani imbwa eno oyani kyosoma erinnya olisomye yogera ani yasabira mulyama mwago nedda maama wange oyani osomya linnya ki Kasolo mbadde njala kubira ani aliyo omu kakati kale bangi naye nze nkubira oyo Kasolo kati gwe kale kubira owuwo aleegettwe likulinga ng'ekisinziiro ky'enfudu nakugamba tojjangako nkoofiira naye omanyi naye towulira yogwa omutwe bwe ogutyo lwaki ogwononerako ssente ng'okola dreads noyonone ssente empitirivu kwogwa omutwe okubeera n'ogwombererawo nga sirina mutwe na magulu bulijjo nsirikidde ekyama naye mbadde naludde omusajja alina forehead sebo olina empumi njirina naye nesibeera na gwarawundi nga gulinga omupiira gwa lagibe ayo mukipiira gwa lagibe teguba gwa lawundi bwe gutyo bwe wakula nno kati bwe wakula laba akalevu enkoto akalevu kabeera enkoto anti omutwe gwo nawe tegusalawo olina akalevu enkoto mbabuulire nze nina ebintu bye neesonyiwa oyo nedda tuddeyo tukitegedde enamba ogirina kiyiwedde nyoyo mulala oyo wematugga kati omanye ekigambo kya message bwonsindise nga tukayala kyayongedde kakati njagala ayogedde ki kikyo kisome agambye eki sorted embwa yagigobye kakati gwoba wakana mulekerawo okumanyiira abantu kakati oba olina kyoyongerako kyongereko ku bibyo ajja ti Aisha omuntu kye lwaki enamba lwaki kasonale lwaki abakyala tabawa ennamba zaabwe nedda Amira yagambye yafuba nnyo okuba ennamba emu nekikaana nange sisobola kumufula nnamba emu kawala kalungi ate gwe bagambye nti Kamulali alabika bubi naye akaawa Kamulali alabika bulungi naye akaawa Kasolo yali mugezi n'ateekawo Aisha Kasolo asobola okuvuganya n'omukazi abeera leero ali mu kivulu kyeno leero ali gindi nga yalinda oyo yamusanga akola mulimu ki anti kyeyava amulekera mulimu gwe yalese embwedde mulimu gwayo yo onali bwetabeera mu bivulu abibeeramu nadde eka n'asanga Aisha kati ono amulekayo ng'akyayimba temututawaanya state agent mwe buli oli lwayogera ekituufu abeera state agent ati munaatera n'okuŋŋamba nti ndi ku opposition ndi ku gindi
ebibyo ebivumu by'abantu abatalina kye bamanyi abatalizoninga entagala bbiri nti state agent entagala bbiri oyo akolera gavumenti entagala bbiri oyo waludda luno nti ososola mu mawanga buli lwoli olwayogera ekituufu zegundi zetuteeka mu kutya y'abatategeera wabula kaakati ndowooza tukkaanyiza tetumatidde Chosen Becky bangaye Chosen Becky yayawukana ne dictator Amir ate baamuzaala naye mbu bayawukana naye mbu amuwaayiriza muvuka tamukubangako bwe yawandiise n'oluyimba lwa Gondi Segaza gwe oluyimba lwa Katonda n'ateekako mbu this story nagiwandiika all the scenes you see in this video are all based on a true story. Kakati ate yawandiisa oluyimba bw'awandiika n'akubuulira kwa beesinza okuluwandiika bw'otandikirawo okuwakana nze kati nina firimu gyendaba abanga agamba nti Amiri yalinga amukuba yali amukuba wali awusigalo okayana wali awusigalo yali amukuba Chosen Becky tasobola kulimba nati nze bangaye tekyajjayo Amiri nga maama ne taata n'ab'eŋŋanda bali mu nnyumba y'emu n'omusajja Gondi omuyita busiru ekyofumba kubanga ekirungi tebasobola ku buliri bumu yanditudde ku lw'abaana obeerawo ne Nazaala ne Sezaala ate omala kubatta kati ye yabasanga maka gaabwe musobola okubeera mu nnyumba mukazi onaleeta maama ne kati gwe nina kyenkubuuza bwe wali ofumbirwa balo tewamusanga nannyina naye nga tabeera naye kati singa yali abeera naye wandisoose kubatta nani mugabe gwengaani nekira kiri bwe kiti bw'oba oli wamusanga nga bali bwe babeera nga ye buloke ey'amaanyi lwaki oyagala ogimogola Hamiru atule ku lw'abaana kuba twakimanya si yonna yakimanya yajja kufumba ate yamanya yagenda okujja nina kyenkubuuza wangi kakozi wa maddadi kakola mu omeme kalina restaurant ya tetuganya akola katata k'abaana kakali bwe kaba kakola nze njagala ekintu kimu kyokka Chosen Becky kyabadde alina okumanya nti yagenda okufumbirwa omusajja oyo ng'akimanyi bulungi nti taata we ne nnyina basula nabo najja ng'akimanyi bajja buzi kati yali ayagala kubattira gye baali nedda omusajja batakyalina private ye Amiru agamba ayina kyagamba tulinde agambe akolima mukoli bitulinde ayogere omusajja era nina comment genda byataddeyo n'agamba time will tell ani agamba omuvubuka ate omuvubuka musiru muzibu bw'aba ayogere yandibeddewo nze nga kyokola kiri kimu ova bwe kiba nti embeera yekuleetedde bw'oba okyayagala nnyo abaana okubeera ne mukyala wo kiki ekimukalubirira obutagenda kufuna wuwe yafuna ewuwe n'alinda omukyala dde naye teyajja bw'aba teyadda nti kati bw'alemererwa luliwe yali akwetaagira buli lw'ogaana okukola ekintu mu budde Amiru musajja mulungi nnyo Amiru musajja mulungi nnyo teyafiibwako mbu afuna omukazi omulala ki period banga yafunye omukyala ate kati ayasama ki ate ogamba tayimu weruteru yayogedde aba ati okola ki kati taddamu komenti nga byangeri eyo bya kisirusiru oli tiimu ki nze ndi tiimu mazima Chosen Becky yakoye ate talowooza nti bamumutungirako butungizi nti ate babadde baana bakyali batawo beezadde ani omuto kitwale tata yafa fira mu lutalo ani omuto Chosen Becky alina emyaka emeka kuba yali yakajja mu ndongo yagamba alina emyaka 16 ng'alina omwana w'emyaka 17 waliwo ng'ayingira endongo nedda bwe yali ajja mu ndongo yalina mwana wa myaka emeka omwana yayita mutulazaawo naye yamukulaga ng'omwana wa myaka emeka ng'ate gw'olina 17 wamuzaala wa 14 Becky yali akola kaliyoke Masaka siriwala nani fena bakyatulimba ebyo nga fresh kid yasema yavere nagwa bugwe mu bbala n'ayimba akayimba oludi yali atandise okuyimba kati Chosen Becky oyo alina emyaka ng'ena kati Chosen Becky agenda mwana nedda bambi towakana kati gw'ogigenda omuntu omumpi talagamya bazibu nnyo kutigamba emyaka omuntu omumpi kizibu nnyo ng'ovudde ne ku ekyo efeesi yo kinyini ekulaga nti emyaka gye gye gino omuntu omumpi ali emyaka nze mmanyi emyaka kati nze bulijjo temumpoleza birala singa sabawulira mituufu n'ekirala omuntu omumpi kati gwe tolyawo bw'oli asobola okusanga n'olya Christmas n'olya Idi mmeka abakulembeze ne bafuga Uganda nga bagifuga mu bisanja byabwe bwe bifuga ne babejja nga bana nga bafuga ng'ebisanja bye bafuze wano ng'olyawo nga twafa ddafa abawanvu nze kati sikunyumiza buli mukulembeze yali afuze wano nga wendi naye nseetuka kati olaba nange omuwanvu nfaanana nti naye kituuke ku ggwe ate ne gavumenti yayisiza etteeka yagambye kyaga abantu abampi ekiro bye bafuuka ensiri ekyo nakyo bagenda bafuuyira kuba obeera weebase ogenda owulira ensiri eringa eyogera yemulugunya togamba ensiri ezza okuluma lwaki ekola ekivulu bampi abo
naye ye bambya emyaka jeje government era neiseteka teyayisiza yakomye kwelyo yakomye kwelyo okuyisa amateeka tedde mukwogera yakomye kwelyo negamba buli musajja asiba enviiri bamuwase ayambala obuleeka ayambale ne gisi babaleetedde n'empale zaabwe gavumenti yezaire zirina bubikini wano gavumenti yezaire ndowooza era ne zaire ndowooza teriiyo kuba n'ensi gye bayita zaire mu nsi teriimu bambi Chosen Becky mbasabira mbanga mulinamu obutakkanya bonna we love your relationship Chosen Becky gira obulamu bwo butambule bugende mu maaso onaatambula odda amabega olituuka n'olaga akazi kakedde abulula bazimbi obulamu bwabwe bombi nyambo kyogamba singa ojjanjaba omulwadde n'awona kwegamba oba bw'afa gw'omusikira kuba bamujjanjaba bw'osuulira n'omulwadde mu ddwaliro oba ofuuse musawo ndowooza kakati ebikopo bibeera bya kabada kubanga yebitereka onyumya ki gwolooza ndi bw'oteeka ebikopo mu kabada ne birwamu oba amasowaani nga kabada complaining nga ebikopo byange onalinga gamba mu bokisi tulinako obuvunanyizibwa ku bitundu byaffe bisanyukirwamu olw'okuba yeesooka munda ndowooza kakati bunika bw'abakazi bukomplaininge nti ono azanyira ku mukazi wange bubube kuba bo tubujjamu ne tubukasuke babuteeka nona mu baketi ne bukakanyalira omwo babuwoza wayise wiiki babuwoza wayise wiiki abasinga babusookinga ne babuleka omuluusi nga taliiwo bintu bya kiseera buseera bw'olemererwa okuyisa obulungi omuntu gw'ofunye yamuyisa bulungi ogiyisa obulungi evaawo negenda awalala omuntu wasalirawo okugamba nti ngezi ate bw'atugamba nti obadde omukuba ate saagala omusajja akuba omusajja kiba kikulekule kiwulenge omusajja okuba omukazi olwagamba nti bankuba n'owakana omanye empaka za bbi kuwunyako oli agambye nti mpamya ate ng'owakana mbukunama tulabe oli agambye nti babadde bankuba bw'owakanira bwagwe babadde atabeerayo obuuka ino lyawusigala wamma Chosen Becky baba babadde bakuba toddayo biriyo noonya obulamu obulala omukazi takubwa tamukutungirako nga kitogi nti bakitungira ku saati bwe kinaavaako kuba n'agiraba olaba nekitogi kikoowa nekijja nakyo nekivaako nekivaako teri kuba mukazi ate guno omwaka mulalamu yabadde amukuba ate abadde alina omulala gye yafumbirwa taddayo kwasamirako oba abadde akukuba nga bakuba batya ye naabanga mwana wange nga gwobadde okuba Chosen Becky nze mpita nzije naabanga muganda wange nze muko bw'aba abadde akukuba jangu mwalabye story y'omuwala omunyankole yabadde yabula omuwala kimanyi omuwala babadde balongo si balongo nze ate be bampeereza babadde balongo omuwala yabula n'adduka mu bufumbo bwe n'agenda eyo neyeekweka eyo Kiteezi side eyo nafuna akayumba neyeekweka yadduka mu bufumbo naye omuwala yebamufunye bbaawe bwe yagenda kati nga bwolanyiza okudduka omukulu najja ewo naga muzeeyi muwala we amaze wiiki simala n'omugamba mwagala n'otabuka n'ogenda ku polisi iyo omusajja ne bamukwata n'otandika onnoonya omwana wo ogenda osanga omwana wo nga yafuna eyo akayumba yeekweka omusajja agamba muwala wamwe yagwa eddalu omuwala agamba tadisigwangako ku ddalu wabula omusajja oyo ambonyaabonyeza ng'omwana wo wamumwandibwe nti n'osanga nga neggumba nfuka w'ekidomola ky'amazzi ate omuwala we bamusanze naye omuwala agamba omusajja abadde amukinya omusajja agamba omuwala muguwa ddalu kati tubadde tugamba ebyo oli omuwala akugambye nti bantu kakati nawe noli omuwakanire nti tebakucunya omuwala akwogere akugambye kati walinze ne Chosen Becky afaanana atyo kakati nze oyo ye saanditawaanyi omanyi nze nina ebintu ku baana bange nze nengeri njagalamu abaana muwala wange nabadde mukwata bukwasi ku mukono nga mugamba nti mwana wange tugende eka dine omusajja nti ngagamba nti yagwa eddalu nti nga ye mukwata nga mutwala ku poliisi nti nobeera n'omwana wange n'agwa eddalu n'omuteeka gy'omutadde kati ani yabatutteyo gy'ali bamaze ne bamufuna poliisi yataddeko amaanyi kakati omulenzi yabadde amanyi bulungi ekifa ku mukazi abasajja ennaku zino bayize omuze gw'okunyogootola abaana b'abantu waliwo eyamutta gwe mmanyi Eve abattamutte mulamu yagwa ku accident yagwawa teriyo ggwanga lyonna mu nsi yonna accident yayinza kugwa mu ggwanga nga tourist yagifiiriddemu ne batakola lipooti bagiteekawa bagitaddewa
Finally namaze nenjira report. Nokkiriza nti omwana yafa mu accident. Tugende Zanzibar n'ayita mu ndabirwa mu yemabega. Motoka bagimpadde motoka. Bampadde bifaananyi 5. Ye motoka? Eby'emmotoka. Aba immigration bakkiriza ba receiving ku mulambo gw'omuwala oyo. Olunaku ki? Fino service ekkiriza ndi yaguno nayo. Ani yaguno nayo? Ennaku z'omwezi nga byonna nga bijja kumawala. Ennaku z'omwezi nga nnya ki? October 2024. Omwana bamuziika ddi? Bamuziko banga naye nga kisawe yatuukanga nnyo accident yagifuna ddi nga 3 very stupid bagende balimbe banyaabwe emabega wa nyaabwe n'olwaleero tulinda mmese yakamala emyezi emeka tulinda kuyalinga mulambo guleeta stupid nga musiriwalira kwani omanyi kye kitwala obudde bwe kitwala okwogera eddwaliro okuwa amabaluwa okuteeseganya eggwanga lirina lino okulibiwulira nti tourist wamwe yali azeeno neryo eggwanga liri okola postmortem ekyo ebyo byonna ebbanga ebbanga lye bamaze osalewo nze siyinda kyensa omanyi wamma ngenda kukuwa olabe yayingira ati eggwanga amangu bwe gati kakati kinjagala omanyi ffe abantu abamu bagenda ne tugenda kumala tubiwe n'abantu teriyo kitulumanga omanyi abantu abali mu bintu ebimu olw'okuba tebategeera bulungi balabe Eva yafa atya abantu abamu ennyumba wali mu kukaaba we yakaabira Eva ojjukira omuwala oyo yakaaba yakaaba nga amaze okutunula ku nju gye bamuzimbidde kati nina vidiyo ng'akaaba n'ebigambo byali ayogera ng'akaaba n'ebigambo ebyalimu otyo byogera nze onaabimpa ne mbyogera asitya nayala nabbipuleyinga kuno ku naye obadde okimanyi tuli ku mulembe gwa AI ekyo si kyekikulu AI weeri kati naawe ebyo byoyogera AI eyogera kati byogaalagambwa nabyo tomambira agamba munange kulinga ebitiiyo nga bali Zanzibar bali eri nga bali ku beach babakolera kana akantu welcome to Zanzibar ne babayimbira Zanzibar kati nina nga bali amachipusi nina ebifaananyi by'emmotoka ng'egudde ku accident olwani abita ng'egudde emmotoka bweri ate ekyalo emmotoka yali alufaadi nina gundi alufaadi emmotoka yali alufaadi nesi ya wano namba yali red era ya tours and travel nina drive yali abavuga naye yafa dinako driver mu TZ I understand mu kubanga bavuga gundi na Eva yali atudde mu maaso yali atudde mabega Eva yali atudde omanyi nga alfadi bazigira bwe bati emitto bajiga ngoba mwetunuddemu kati musajja yali atudde mu maaso ne driver kati mukyala nga mu line yemu nga mwatudde ne mukyala we Eva nga atudde mu line yemu ne driver emabega watuddeyo ttendo baba kuba kikompola driver yeebaka anti kye ngamba driver mu kwebaka kijja Eva mu mmotoka n'asookamu n'agwa statement gye baatukolera yali etya kati who's fooling who sister we yatugamba yavaamu n'ayita mu ndabirwamu teyavaamu emmotoka eyo yabadde ng'endabirwamu ye Zanzibar eddwaliro lye Zanzibar eyo teba postmortem report gye yakola kuba bo n'abantu baaliwo okuba ebifaananyi bye bampadde abantu baaliwo nga bajjemu nga n'omulambo gwa gundi mugulaba abantu we bali mmotoka gwasigalamu mu mmotoka naye waliwo nga bola emmotoka yonna yasensebuka munda naye endabirwamu y'omumaaso teyayiikako era ko ebifaananyi ogenda bbira olwo ki ekigisensebula yagwa negwirako side emu weeti ogundi kwali ne dereva n'afiiramu dereva teyafa tendo teyafa jukira ali mabega tugende mu maaso kaakati ngenda bikuwa ngenda sooka mbikuwa kati nja kumpa nsooke mala okukola ki ngenda sooka mbikuwa sooka biramu tujja kumala tubiwaala nina olunaku lwenteeseteese nja kusigala nja kukola examination babirabe abantu bamale beesalira nze nja kukola ebyange gundi yange nze njikuwe view yange ngenda kukuwa na lwaki yafa nga 3 accident yaliwo nga 3 omulambo ne gutuuka wano nga mmeka yatuuka nga 4 ngenda bikuwa Mese yafa mu December atuuka ku Monday naye ajja kutuuka mu Monday wabula eno lino eggwanga naye amawanga kati nga America ne Uganda ne America
alowooza bali alina ebintu ebiri advanced. Mese waliwo ebintu ebibadde bikyamuka wadde bafunamu obuzibu. Anti kyekyo kakati bye bw'oyagala kaya nebigambo bibeere. Kati soka tubirabe, tugera soka tubirabe. Sooka olabe. Tujja kudda togera olina gy'olaga. Ate olina gy'olaga. Ate ffe tuli enguzi. Ate olina gy'olaga. Ate tutisibwatisibwa. Bwe tugenda obiteekayo wano. Abantu babirabe. Abantu bategere twakoze nti omulimu gwaffe twagukoze. Abantu tugenda bibatere nga leta buli ludda. Abantu basala omusango. Buli ludda. Banabefuzi batuyigiriza tujja bizza mu kkooti y'abantu. Tugenda biwa ate kyakuli. Kuba bulijjo nze kyennoonya bino wammanga. Njagala kulaba ku mmotoka nga bwe yali. Nga bwe yali. Nange nali nakisaba dda. Njagala kulaba ku ripooti nze okutunula obutunuzi ku mmotoka ne ripooti ya Tanzania. Lwaki ripooti? Njagala kumanya lwaki omulambo gwayanga okutuuka wano. Era bwangu ki bwe bakozesa. Kubanga n'omuntu accident omuntu yafunidde accident ekyotera. Omulambo gutuusa wano. Kyesasobola kubuuza nti lwaki mu mmotoka yafoomu. Kuba ekyo kyali kintuuseeko nti sista wange bafuna accident ejjinja. Omotoka yavaamu yekka omufu. Ate nno nange nze nina ate ekyandiko ddala nze kennyini. Emmotoka twali 23 baafa nze bwendi. Njagala kubuuza lwaki bwe yatuuka ku kisaawe bano bajja ne batugamba KFC ne wayini n'ekyoka za wayini. Okitegedde? Then ebibuuzo byaffe byali awo. Biri awo. N'ekirala ekibuuzo kyali kya funeral service. Omusajja n'atwebalama ebbanga lyonna. Okitegedde? Lwaki yasooka n'atwebalama and now he is coming out. Ani? Kati agamba ani yamunonayo? Omulambo nga bwe gwatuuka ku kisaawe. Bagamba batya? Eyamukima. Eyamukima era gwe yali naye. Funeral service baganda ba family b'omugenzi ne Kato. Kale bye byali ebibuuzo. Lindako. Sabo tubanga tuyina videos n'ekirala video endala yali yakuba nti lwaki ya sente zeyeewola yazeewolanga lwaki omuwala. Omuwala yawa sente mmeka Kato muzimbire ennyumba era yazimba nyumba efaanana etya. Ebyo byonna ansa mbirina. Era twakoma wa ku byenju ya nga njogera wendi nti yazimba ennyumba yasadde bwe ziti. Nga tubikulaga. Lwaki yeewola sente zino. Yeewola sente mmeka eri. Era ayogera. Ekigambo kinnange kivaawa. Awo kinange. Naye ate nja kikujjako nakyo saaga oyinza obutaddamu kikozesa ekyo ekigambo. Nina we nakisanze awalala. And you must be careful. Yes. So munnange byebyo. So lindirira wano tubeere nga ate tubawa ebintu ebyo nabinanga bwe tubirina. Inshallah tugenda wano tujje tubiteekeyo. Kimu ku kimu nga twogera we tuteekayo twogere we tubateerayo. Abantu bagenda ne balowooza nti bwe tuba twogera wano. Tuli bantu abanoonyereza story paka we tugamba nti tugituuse ku kinusi kyayo. Ate abalala ne bagiyita diversion naye ffe. Eyo story gy'oba olaba nga nze Shamim sifunye side ya muntu yakubiri mamu mugezezzaako n'agaana bugaanyi. Ate nze bw'otambayo side of the story tonnenyanga because nze bwe nkola ku muntu Marvin nga oli complaining Kagatto yakubira Kagatto mugamba mukulu yakozeeko oyagala kukyogerako bw'oneesamba nziramu nenkuwa benefit of doubt kyaka wabadde busungu nenzamu nenkubira esimu ey'okumeka olabye otyambeko kyenjogera nga bw'otagambye bw'ogaana nga nkutaba weerowooza eyo mu maaso era n'oyagala okumpayo side of the story era nga nzija kuba nze sikulinaako buzibu. Mujja kugamba nti bano babuuliriza nga baani mulimu gwaffe. Concerned citizen. Munnamawulire yenno. Munnamawulire olina okunoonyereza paka okufuna ekituufu oleme kuba nti abantu bawabutwa. So ebintu tugenda bibateerayo mulabe kyekyali ekituufu kyekyali ekikyamu amazima gali wa mwesalirewo. So katubeerekereze bannange. Abantu bagambe. Basiibule nti. Bantu bo bagambe. Nti tiddi eddagala weeriri. Ampe eddagala lyange. Nalyo nalireese. Nalireese weeriri. N'olwekyo bwe mutagamba nti ate mulimiddwa embeera mbi n'abali mu winta mukyekwasa nnyo. Essimu yange eri 0752 4 3 2 nga ogira ng'olema kubeera sasirimu ng'olema kugamba nti ate seegolola bulungi ate nti bwe ngira nti okuddamu bamala kunnyimbira ngoma ne bankubira eŋŋoma. Tulina omuzannyo guyitibwa balya n'enseekeezi. Balya n'enseekeezi gujja kwoleka bulungi nnyo ebyabadde mu kuziika eno nabyo ojja birabako kuba naguwandiika tebinnabaawo naye wojja okulabira abantu b'obeera nabo b'otambula nabo beweeyisa nabo mbeera ki abantu b'otambula nabo balimu. N'olwekyo musiibe bulungi mweraba muwala wange kagenda amala okunvumamu nga mubuuza ebibuuzo ate ebitaliimu.
Executive Media. Focus, innovate, succeed.